gye munaakoma okugjayo ebyama by'ebuziba Paulo Kafeero gyagenda okukoma okuswala gyagenda okukoma okubatawaanya muyinza okuba temumanyi buzito bwa kitammwe bwa muganda wammwe bwa jjajjammwe n'ekintu Paulo Kafeero kyabasukkako mwenna ne mu bufuubu kigenda basukkako emyaka gyonna mukikwate bulungi kuba kizitowa nnyo mukikwate bulungi kuba kizitowa nnyo bwe munaakikwatira mu bugayaavu bwe munaakikwatira mu busungu kigenda kubalemerera enkima gyekoma okulinnya omuti gye bakoma okulaba obwerere bwayo bye tutalina kwogera oli ne bw'anaatusuna ne bw'anaakola ki tetujja kwogera olw'ekitiibwa kyani kya munnaffe okusooka ekyatukusembeza ewala bwe twagezaako okusembera okumpi amannya gaffe gaali gatandise okukubwa obudongo ng'ate tetwalina bigendererwa bibi eri muganda waffe twali tulowooza oba oli awo tusobola okutereeza naye nze wabula nali emakindi awo ku bitaala nga nvuga emmotoka owa booda yali avuze bubi ne mukubira eŋŋombe naga weyagalidde mbugagga bwa Kafeero mbwaggwe mbagamba nti mukozese ebintu bya Nile ne modern okuli butto sabbuuni eŋŋano n'ebintu bingi nnyo ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo ewakaawo mu bifo ebyolukale byonna ebintu osobola okubeera ng'obifuna mu maduuka ag'enjawulo kuba ku market kwebiri ate nga birungi abantu bakkiriza abasika capati bakkiriza nti butto wa Nile wakabi n'owa modern eŋŋano nnungi nnyo so binoonyeeko gwagende okubeera nga otegekera omwami omupya abeere nga atakkiriza nti ono omukyala afumba ebeera ng'okozesa ebintu bya modern bwe bitaba bya modern kozesa ebya Nile. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Sitera ne Nagawa mwetaaga mpisa mwe mubana ba Kafeero. Yes. Omwana omuwala gwebera n'empisa osirike ebirala byonna bijja kweyunira azirabayo omuwala ow'empisa agenda funa omusajja directly yayingire famire y'omusajja kyovula kana akaana akabadde katoogera naye akafaanana ennyo omugenzi baakatute nti kampisa kwe kukawa ettaka kwe kukawa milioni 2 buno ze yakafunira okitegedde because of humbleness nze byonna byenkugambye ebinnuma ku baana ba Kafeero buli wemba kwa muto kibingi nnyo ebinnuma nga naye ndaba byangu nnyo nga naye ne Kafeero naye teyakitunuulira oba abo abazadde abaaliwo nti singa Siteero ono kubanga Siteero oyo omulaba nga akaaya nolaba omwana atayinaamu ku mpisa embeera eno emutaagudde nnyo noono omuwala bino byayogera nga bamaze owangula omusaayi singa baayina empisa owulira singa oyo Siteera namuwasa dda kuba aliko ligase mutambulira naye empisa sisobola muwasa ekyo kyembabuulira nze singa namutwala dde Butambala ekyo shadi yakimanyi ne ku TV kwali kyemugamba by the way ebimu byogera nteekamu olwali kyo kikulu nnyo ebimu byogera nteekamu olwali nze ngenda fiira ku baana bange nze ngenda bbeera oyo taata atatijja investment y'abaana nze ngenda teeka obudde ku mwana owange tagenda kubeera wakole mara simanyanga omwana muleke nedda okitegeera nkweyanziza nnyo kya ngoyo Siteera tafuujirwa lwaki ali awo myaka 3 mugumu bwe tutunulira abayimbi legacy ya Kafeero nga tumaliriza ensonga eno tunagazaawo olutalo lw'abali waliyo omuyimbi akyayinza okigabanako n'ofa emyaka 19 n'osigala nga okyakola headlines n'osigala nga endongo yekyatambula n'osigala nga legacy eri wamala legacy fire bongo lutaaya ne Kafeero ekirungi obameshaninze mbadde ndabba kuwa maybe the radio olona bo baagenda ne tuyina baliwo bakyaliwo waliwo akyayinza okuba n'amaanyi ago Kafeero gayina ekikulu kiri wamu ofiiridde ku myaka emeka mikulu waliyo enjogera egamba the good die young gwomanyi yali badde awagira ludda kyolo byebufuzi yali badde ayimbira kalaki gwomanyi abali mu kyayaawo
olw'ebyobufuzi kuba kati ate bikuttenya kati ensangi zino bikukyaya n'okukukyaya mu bantu. Bano betwogerako Moze Radio yafa ku myaka emeka? Yafa ne Bobi Wine atandika butandisi kugamba nti ngenda mu byabufuzi. Kitegeeza tetusobola kumujajinga bituufu nga basebatta abaddewo kutteka ebituufu. Yes. Okitegedde nti basebatta bali mu seba kutte ebituufu bati enkya muwagizi wa mubuuza naye twakuwagira kyalo ku kyalo wakola ki wa investinga mu ki fira ne yafira mu 30 something ya kugambye ekyo butunulira ngenda ne ku international level abasigala nga bali celebrated baba bafa tebannayonoona. So eno okuwangala kulongo lisita tusabe kufa mangu soloko ne wali ata abafudde amangu ngate ba Mr X simanyi ba weatherman simanyi bani sagala kuyisa maaso mu bagenzi naye abagenzi bali mu erebika abagenzi bali mu enjawulo tebakulimba sebatonda so akifuna wali at 70 tuina bamuzeyi matiyaru yema bamuzeyi tubayinaawo nakati bayina ekivulu kyabwe naye beetaagira tugende mu meeting tubabuulire nti kati mulina kukola we muti mufune talkability. UCC yabataddemu ssente naye ekivulu kiri wali kiwoze talkability yakyo tenalabika ku ground zisinakirabayo ataliwo ababuutikidde tubula kubagamba mugende mukyaleko ku ntaana mufune talkability eyo ng'abagala okukola ekivulu anize bankuta mu meeting byensoko bagamba mukyaleko emasawa ku ntaana ye okukona mu ensonga y'abaana mugiyingiremu ng'abakulu mwesonda akataka kulwamu naffe naye n'obatuma okwesonda akataka mukabyakuwe kozi dread yazijjako kati oba akyaziina kakati yawagira mukabya ebituufu kamba buli muve mu bino ebyokusangirira teri asobola mukabya ku myaka gyembu asiba ebirasita ebyo naddayo mulabawo byo byekugambye nti ate mutusaba relevance nti nina artist nina okusigala nga ndi relevant mbuukira omulembe mwoyonoonera Chameleone naye agenda kubeeramu abantu abajja okwogerwangako ebbanga lyonna. Chameleone ate kambabuulire ate wamaanyi nnyo n'okusinga abayimbi be mulabyeko mbuuza atya wako tugambe wuyo emyaka agitandise ojjugoba egyekikulu ekifuula Chameleone number 1 yes mubijje mu music gwayimba kuba bangi bayimbye gwe omanyi nti abayimbi bangi wotuna mu catalogue sayi balinamu music omulungi nga byaddala osobola okugamba mwana Kaspice ako kayimba sirejjula banne oliyimba luno mwana Shiba oyo yayimba akayimba kano osegedde kitegeeza bwe tujja mu music bonna bayimbye osegedde naye gw'okubeera Chameleone n'okola kino n'okola kiri naye n'osigala ng'ensi ekutunuulidde ng'ekyakulabawo my friend ekyo kintu si kyangu. Chameleone ali omu era alina omukisa gwe. Kongezi Express program gy'oliko gy'olaba yonna gy'osizira okutulaba kansubire nti bitambula bulungi side zeyo gwe munaffe atulaba olunaku olwaleero nkyali ne Oblis Lujja tugezaako okubaganya ebirowoozo ku story esinza okukwata wiiki eno yonna ekyalemedde mawulire up to date ekyakutte akati Lujja nga sinnagenda ku Bruno ne Kasuku nina ebibuuzo byange ng'omuntu benjagala okubuuza nfune ansa okuva gy'oli bw'owulira namwandu omulala eyali omusawo we Mulago agamba oyo si ye bisirikirwa bw'owulira nende taata w'abaana omu ku bataata agamba oyo nze simumanyi nga bisirikirwa oyo mumanyi nga Namatovu okitegeera n'abalala the question is oyo lwiri ye bisirikirwa gwe bayimbako oba bisirikirwa linnya sirire yali ambala bwambazi bw'ogenda ku national ID ye tekuliko bisirikirwa ye Lobina Namatovu osegedde kati biri bye nagambye betugeresa mbu musajja yayimbanga wati ono yali ayimba kono ebyo nagambye kati yo nonsense muveeko kubanga bwetubanga buli kimu yakiyimbako bingi teyabikola ki teyabiyimba kati debate ya bisirikirwa yoyo basi yoyo katugambe nti yoyo kuba ye yayambala erinnya yali ambala ne limutuukirako bulungi kuba olwaleero bwe twogera bisirikirwa abamumanyi kati mu kifaananyi baleese oyo kati yoyo
niwe tunadda mu kumala obudde mu tudebatinga ani bisirikirwa ebyo byonna tebigenda bataasa oba kitegeera naye kati ekyenjawulo ekiriwo nga twogera ku mukyalo oyo nti bamisaaki n'abantu abalala abaze abawangalako ne Kafeero olaba nti wakati mu kifaananyi basobola okubeera nga bali badde Robin ono tebamusembeza naye nga Robin yaliwo nga Kafeero tannafa kakivula nti ye ng'omuwala yali omuto amanyi nnyo bakamiliyoni amanyi bamisaaki baani bonna abatambulira kumbozi nti ye yamukoleranga ebintu ebisinga ebiri fomo ebyetaaganga okuwandiika application ebyetaaganga okulumba company okufuna deals endorsement na biki abisirikirwa oyo ye yabikoleranga Kafeero yali muwala mugezigezi ng'asobola okubiyiiya aleka yatambula nnyo naye kubanga bano kwe kumumanya kati ngambye abo nti bw'oba omanyi obisirikirwa owuwo muleete nti yono tugambe si yono oleete omutuufu ne bane tukoye n'abavaayo leero ono n'agamba Kafeero yakola waati yaŋŋamba waati ani alina okwogera omutuufu ku nsonga ezo by the way kubanga buli omu ayogera eyali ayezeeko mu nnyumba ye naye avaayo n'ayogera eyali bamaneja ne boogera information entuufu tulina wano wetuli kati alina okwogera ye sayansi ye DNA gye bagenda tebamala budde mbusima gundi ayogedde ne gundi n'ayogera gwe leeta omwana we muba mwasalawo okukola ekyo mumutwale ku DNA DNA wetugamba nti wa Kafeero yo wa Kafeero wetugamba si wa Kafeero eyogedde bwe mbuuza what should be next kiki ekirina okuddako kati ku famire weeri olwaleero ekirina okuddako neebaza Minisita Balamu naye waliwo bwe sitamutegeera bwa ensonga yazikwata bulungi gye yatandikira sikkiriza nti yazimaliriza bulungi wensonga yo lwaki olowooza nti yamaliriza bulungi ku lunaku lwe balangirira results esebo kati nze ekitundutundu ky'okulangirira results eyo nvuddeyo ebyavaayo byebyo engeri gye bazangiriramu byebyo naye waliwo step eyabulakaawo Minisita Balamu alaba gavumenti definitely omuntu omu agenda kuŋŋamba banayamba abantu bameka my friend gwe tojja kufuna mukisa gukuyamba mangu kubanga taatawo si ye Kafeero bano abaana balina upper hand nti twogera ku Kafeero amanyiddwa atali wakunnyonnyolerera gwe omanyi amawulire Kafeero ge yattaawo wakati mu kulangirira results ze mayitirivu ng'agamu erawodde eri mu analysis endala gaali gayamba sayidi emu kakati nga kyetaagisa Minisita Balamu ye ayimirye ku kigambo kiri kimu kyabadde ajja atugamba nti Kafeero yali mukwano gwange namutegekanga ebivvulu yanteeka mu vidiyo ze vidiyo yagikolera ku dipo yange ng'alina kugatta bugassa ebyo bye yatutegeeza nga ajja mu nsonga zino abimalirize mu mbeera ki abaana bali bana abasigadde 21 abatayitawo ku musaayi mbuuliramu omwana ali obulungi nabakwetetenkanya kyekiri kye nagambye wali nti bonna obatunulamu n'onyiiga muli munda nogaba bano si be bali badde abaakafeero kale mwali baddemu abaana nga 3-4 abaawaba yabawa amagezi naga bagende bajjeyo PDM kugambye kwe kusoma results ono abadde mu kyalo nadde eno ng'agamba nza nnumba Jambiya ono ayiseewo ng'agamba mujje omulambo ku kijja awaabulamu obukulembeze nti ensonga eno engeri gy'ogimanyi olaba nga bano abantu ng'ogenza enkomerero yayo tukize ku kukebera siriimu results zo ne bwe zibeera nnungi omusawo alina embeera gy'ateekawo nosooka okuwulirira okukansolinga nnungi yalibadde afuluma lukubo ng'akugamba bugambi ng'oli mulamu genda naye nasooka bw'okizuula nti oli mulwadde ogenda oba kitegeera ekintu bw'okizuula oli mulamu ogenda kukola nasooka akuteeka mu line abantu babateekateeka kiri kye twali mukyalimu ova ekivvulu ensonga neeva ku mulamwa guli omunene nti minisita
yali alina okubanga mu kusoma result says ebbanga litwatwala waliwo enneeteekateeka ey'enjawulo eyokutegeka abawanduddwa n'abazaaliddwa how to relate ne bano abawanduddwa kwegamba wabulawo counseling ne guidance weebale nnyo nti olaba kano ke yabagamba nti waliyo second reading mu kooti ebenga eteekako caveat owulira yali abagamba nti tutuuse ku bino wammanga mwasigaza eka 5 Masaaba bano bannammwe bakulidde mu famire eyo owulira omuntu omagera gamba ng'ayogera ngaani mbu obuyinza busigala buli kubali okwesalirawo ku bintu bya kitaabu my friend waliwo abantu bebatuuka ensonga ezimu za kusetolinga nti kakati ku wiika 5 bano abagambibwa nti si bafamire bafunyeeko 2 owulira bagabane ku maali y'omugenzi wulira engeri gye bazigabanyaamu olwo muli mu kusetolinga nsonga zino singa tetuli wano n'ogamba nti kakati engeri gye musisa omugwa ebbanga lyonna ku ludda olwa kkono gye bagenda oziika abatazaalibwa Kafeero ku ludda olwa ddyo gye bagenda oziika abazaalibwa Kafeero abasigaddaawo mama yafa tewaliwo ettaka lyonna erisigadde teri atunda lyammwe lyakijja olwo tutaddemu ekyobukulembeze tutaddemu ekyomuntu eyavaayo n'agamba nti nzize kukakkanya mbeera eremedde mu famire ya Kafeero nzize kuyamba mukwano gwange awummule mirembe kati awo tutunulira ebintu ebifaananako ng'ebyo si mulimu gwa kika kwaliwo ekika bataata bali balina ekika gye bava bali bataata basenga baani kika kikyoyogerako kyemuli mu kudisikasinga mu mawulire nti kiraga obujja eri abaana baakyo n'abaana balaga nti tetukwatagana na bataata kino muzimba ki tuli mu kuzimba kisulo ky'abayizi tukubye okuva ku plan ne wano wennyini wantu nga balabye twayerulawo bweruzi kubanga kyali kiwonko nze lujja banyabo ne bassebo abatugoberera okwetoola ensi yonna nkomyewo n'omukulu ono mu staffa owalihira construction company limited era nga wano tuli ku site refresh ekyateekebwateekebwa mu ssomero lyaffe eddungi agenda kubanga atubuulira bazimba kiki kino kyenkakasa bwe obudde mubukutte okusinziira omulimu guno we gwatandikidde ne we tutuuse mu kaseera katono kale sooka obeere ng'obambuulizaako tutandikirawo ebigambo abatulaba Capton nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Construction Company tusangibwa ku Grand Imperial atwetaaze namba zaffe ziri 3 zonna nga baziragaawo kakati mbalamusizaako balamusiza ddala tubadde tuludde okulabagana mu kamera muno naye mukisa kya Mukama Capton yetunoonyezaako era omanyi tuli mu mwaka nga gutambudde wano abantu batandika okukuba plan ez'okuzimba oba okutuukiza ebirooto byabwe in terms of construction kati kiba kyabulyaza amaanyi awo otabalaga abantu batuufu basobola bakolera mulimu mulungi oba nfuna bulungi so abatulaba Alihira Construction Company egenda bakolera bintu ki mu construction kati Alihira Construction Company tuli bagazi n'okusinga nti omuntu kyandikoze ki kyandirowoozezzaako for example kati nga omulimu gwe tuliko twagutandika from zero engamba from zero kitegeeza tukubye okuva ku plan ne wano wennyini wantu nga balabye twayerulawo bweruzi kubanga kyali kiwonko so twayerulawo twakuba plan ate nga ne plan yino tugikoze ki tugitadde mu nkola so tuli bazimbi okuvaira ddala wansi mu bigambo mu plan tubiteeka ku paper mu plan ne tubiteeka ate ne mu bikolwa ng'ekizimbe bwe bakiraba so nga ate tuli mu bintu ebyenjawulo tuli mu masannyalaze tuli mu tiles tukola biodigesters bangi nnyo batumanyidde biodigesters naye tobula Capton mutunoonyaako mu bintu kati nga bino ebyokuzimba kuba nsonga nti baali bali staff bamanyi bakola bukozi ki biodigesters so kati awo tuli basajja bakuba ekintu mu ngeri ya njawulo bagazi n'okusinga kye mulowooza bulijjo njagala okulabako we bazimba mu kifo nga si kya muswetwe nga ekifo kya lusozi kiserengeta bulijjo manyi ploti wezikyo zibeera yakusala
terina kyosobola kukolerawo naye olwaleero kati mbuli ano mwakoze mutya okulaba nti ekizimbe kiri mu layini ate waserengeta. Kakati ebifo landscapes ezirimu ezislidinga ziri a bit tricky. Waliwo esliding ekisusse ate waliwo eslidinga ekiri moderate. So osobola ozizanyisa zombi bwe kyowira kyoyagala. Kati eno yaffe yali esusse ng'eserengeta nnyo kyovula twatema ne tufuna omuseetwe twagwekolera. Naye ate waliwo endala gy'osobola otuukako nga kaserengetamu katono kitegeeza omusingi gwo oba obuzimba gujja beera muwanvu nnyo emmanga eri gye kaserengetera ate eno gye kava gujja beera mu mpimpiko. So ewaffe gwe guno gwe twafunye kubanga almost wonna twakoze twakoze nga wali flat. Kati ekigulumu kino ekiba kisigadde ekyengulu wano we mwatemye wano kati kyo mba mugenda kukikolera ki kuba kati ndaba eri waggulu essomero gye liri wansi eno ate ne mbanga gye musetinze ekizimbe wano wagenda bba watyo olwo. Kakati wano eno era nga olaba ettaka nti nno bwe lusukkanga mukoka ayitako nnyo liba litandika okuserengeta liserengeta likulukuta oba nga olaba erosion. Kakati kye tujja okukola mu ddeeyo tujja liteekako retainer oba ekisenge ky'amayinja kirikwatire wamu. First of all kinyweza ettaka, ekyokulala kijjayo beauty y'ekifo kubanga ekizimbe nga kino eno ngeri nga tumaze okiteekawo letwala leka nga ate wafaanawe watyo. Tulina okwongera obeautifyingawo ate n'okwongera obugumu bwawo. Kati awo kyonna kye twakwogerako kibalaga obukugu abasajja bano bwe bayina mu nkola y'emirimu. Kati tudde ku mulimu gwe nnyini kino muzimba ki? Kakati abatulaba bassebo ne bannyabo wano tulaba tuli mu kuzimba kisulo ky'abayizi. Tujja batwalako eyo balabe naye nga 3 days njazikuwa balabe kinaabeera nga kiwedde. So tuli mu kisulo ky'abayizi kigazi bulungi ate nga kirimu ne space emala. Gavumenti ennaku zino erina restrictions nyingi nnyo ku bisulo by'abayizi. Erina back exits ezimala nga olabye mu bujja olaba ku 3D yaffe ate n'ebirala bingi nnyo gavumenti bye beeyagala mu bisulo naye nga specifically olwaleero tuli ku kisulo ky'abalenzi. Kye muli mu kuzimba tuli wa wano? Eno tuli Kasanje. Tuli Kasanje okutuuka e Kasanje abamu bayita ku kyettaka abalala bayita ku mazzi na Kiwogo. Kitegeeza mu buli kitundu ky'eggwanga mutuukawo? Mu buli kitundu ky'eggwanga tutuukayo. Tukola mu ggwanga lyonna whether oli Arua, oli Karamoja, oli Ntebe, oli eno Kasanje nga gye tuli mubamu tukola ki? Tuukayo. Just abakafute mu abalala tunoonyaako naye nga ffe tutambula nga ffe. Muzimba kizimbe kya kalina oba muzimba kya wansi? Kakati kino tuzimba kizimbe kya wansi si kya kalina. Si kalina. Empagi zino zaaki ze mutaddemu? Okusookera ddala ndaba beam ku musingi eyeetooloola then ne ndaba ne column ezambuka ate kizimbe kya wansi lwaki? Kakati kakati beam eno eyeetooloola omusingi eba yakunywereza wamu musingi gwaffe beam. Omusingi gwonna okuba ng'olaba muwanvu omusingi muwanvu bulungi ate ogwongera obugumu bwagwo tukola ki? Tugukola ki? Tugusiba. Njagala Tony tudde wano mu ange eno balabe ku musingi gwe twogerako balabe ku biimu eri waggulu w'omusingi oba ogulaba wano biimu yeeno gye twogerako eyise ku musingi waggulu ati oluvannyuma lw'okuzimba biimu sooka otuyisemuko mu nkola eno ebeera etya nti muzimba bulooka kino kye bayita bata mwenda bulooka ya mwenda kati bwe muzimba mwenda sooka otuyisemu mu mulimu ogwo omusingi gulina vaayo gutya obulungi ne ku kifo we tukoledde. Kakati omuntu waffe yenna ali eyo ekizimbe kyolabika obulungi ebizimbe bino ebiri modern ennaku zino ekizimbe kino bbanga kikoze eki kisitufu buwanvu kisitufu bulungi okusituka okwo okutandikira ddala muki omusingi tubula omusingi gwaffe muwanvu so nga ate leba ogiraba eri wansi naye musingi muki muwanvu so nabwe ekyo wadde ate ng'omaze ogusitula ate olina obbanga omusingi gwo muki mugumu ekisooka bulooka olina zimba ya mwenda kyobuli omuzimbi akimanyi ekyokulala nti tuteekako eyo running beam okwongera okukwatira omusingi gwaffe ki wamu wambuliza ku kya kolomu zino
kakati columns ezo ekisookera ddala ziviira ddala wansi eri mu musingi mu musingi wansi kuba tuziyiwa bases. Okay. Kakati omugaso gwa columns zino eno ate waliwo endala egenda ezigenda okuba nga zisalamu bwe ziti eri waggulu nga basereka nga tebannasereka Eh. wall plate Okay. zigyerayitamu. So ekikulu kya byonna byonna just kukwatira kizimbe kyaffe Wamu. kibeere wamu Nga kiri kigumu. solid. Then ekirala zino columns zino ruufu yaffe zijongera ki support kwejja obbanga ekola ki ewummulira bweti. So basically support nakwongera ki bugumu bwa kizimbe kyonna nga kyekutte wamu. tuyiseemuko mu plan kigenda kuba kitya guli mulyango kiki side eri biki bye mutaddewo. Okay, kakati ndowooza okutandikira kubanga eno ye maaso g'ekizimbe eno kitunula ngulu kitunudde engulu mubiri ebirala mu biri ebirala. Kakati ekizimbe kino kiriko emiryango esatu. Kuliko eminene ebiri, ogumu guli endi eri omulala guli side eri. Kuliko emiryango ebiri eminene ya fuuti 6. Okay. Yes. Then kuliko guli eri yandibadde nga emergency door. Tino in case oba waliwo ekizibu kyonna oba muliro mu dormitory abaana babeera n'emi exits nnyingi ezikola ki tebalwanira miryango gino gyokka. Babeera ne exits nnyingi ezikola ki ezimala. Then ate era still mu madinisa muneeno government is regulations ze mbadde gambako madinisa g'ebisulo nga bino tebateekamu bwe bayita bubbagala proofs oba obuuma obwo just ndabirwamu zokka. Ndabirwamu zokka. In case omwana nga omuliro guzze bamenya bumenya ndabirwamu abo bayitaawo bala bayita ena bala bayita eri. So basically exit emiryango bwekityo bwe giri. Kati kino kyonna nga bwe bakirengeza wakamera waffe wakibalaze yonna sleeping space. Bonna bonna bagenda kwebakawo. Bonna bagenda kwebakawo. Balenzi. Bonna bagenda kwebakawo. Side wali akati side eri omulyango guli eri gwe balengera eri waliyo ebiyigo ebyabayizi. In case omuyizi azukuse kiro tayagala genda bweru eri manju kukola short call oba long call ayingira mu mulyango omwo mulimu ebiyigo. Waliwo bano abayizi akomyewo kiro ayagala naaba anaabira omwo munda nga tafulumye nnyo eri bweru. Yes. Kati mugenda bikola mutya nga bikyasobola okukuuma obuyonjo bw'ekifo kino nga weebuli kyovula oluusi tulowooza nti kyekibitwaza wabbali wa ddoomu. Tugenda kumatya ddoomu ng'etukula ate nga n'ebiyigo byaffe biri munda mu ddoomu. Okay. Kakati ekyo kyennyini bw'okyogedde gwe mulyango guli bwe mbadde nkulaga oguli gwe teguli mu ddoomu munda bula ate guli side eri. Omulyango gwo gwa warden oba matron. Omuntu asinga obuvunaanyizibwa ku dormitories ezino eno abeera matron oba warden. Yavunaanyizibwa ku hygiene y'abaana, ku security y'abaana na welfare yonna eyaki ey'abaana. So it is up to the matron okulaba nti biri bye tuzimbye bikola ki biri mu proper hygiene ne proper shape okubeera nti tebirwaza ki bayizi baffe. Ate nga bisobokera ddala kuba ekyobuyonjo kikwata kuggwa atulaba. Level y'obuyonjo bw'oyagala bw'ofuna bw'otakoleredde tojja bufuna. So warden agidde ddala ku dormitory kwennyini. Sebo era ayinako ruumu ye eri planned bulungi agenda bbanga asula awo. Mu kyo ki kye tufuna warden okubeera ku dormitory y'abaana. Kakati buli warden wabeera ng'ali kumpi n'abayizi oba matron kitegeeza ajja mmanya mangu omwana omulwadde. Safety y'abaana era naye ebeera guaranteed. Then n'obuyonjo omanya nti ono omwana gundi afuka tojja mwebasa katanda ka waggulu mwebase katanda kaki ka wansi. N'omwana akweyabiza bulungi kuba aba akulaba awo mangu kyangu okujja nagamba madamu ndi mulwadde oba masa ndi mulwadde. So kyangu kyovula twagitadde awo ruumu ye era nga zi bulungi nga bagibalaze. So gye emigaso egikola ki ekirimu. So oluusi kati waliwo oli agamba yi bannange nga tuvudde ku kyaffe kiri ekyedda kuba twabeeranga mu kidomitri kimu bwekiti nga tugendeyo ebiyigo biri eri buli kimu nga kyesudde waakyo. Naye ndaba wano muleese kipya. Tuleese kipya kubanga essomero likyasabye ate n'okubeera nti ng'essomero nga lyo ndowooza lyandiyagadde patron w'abayizi abeere nga abali kumpi. Buulira Abannayuganda omugaso gw'okuzimba ekizimbe ekirina plan. Yes, omugaso emingi ennyo egirina kirungi nnyo okubeera n'ekizimbe nga kirina plan lwa nsonga
gavumenti ennaku zino ebali bubi era bamenya ebizimbe bingi naddala ebyo biri mu ntobazi tebeera na plan kubanga tebasobola ku approvinga plan ng'oli muki mu ntobazi so ekisooka gavumenti ebali bubi ekyokubiri ogenda okuteekawo neeno ekizimbe kitegeeza oli ku same page gwe azimba contractor ne client mubeera ku page ki mukubanga ku paper muba mukikola ki mukiraba size zonnyini ze mwagala z'abayagamba so migaso mingi egikola ki n'okwewala okumenyaamenya kuno bw'obeera nga ozimba ekintu nga tekiri ku plan kitegeeza n'ogenda mmenya ate kino kikyamya ekimenya ne wana eno okola kyennyininyini ekirikola ki ekiri ku lupapula ekiri ku plan ku blueprint eyo tuba twakola ki twakuwa so plan muzettanire bannaffe ndoza ekwewaza n'okumenyaamenya okwa necessary okwo abantu bamenyaamenya ennyumba yagitandika etunudde eno tugenda omumaliza ng'etunudde walala ate olina ajja n'agamba engineer wamalirawo space yange ya parking byonna bina biva ku ki butaba na plan so wati wano wonna mwaplaningiddewo yes bonna wali planned bulungi ngera ojala abo 3D oba bu sketches ojobulaba wano project mwina weno yokka ya dormitory oba mwabazimba n'essomero eri kakati wano eno twatandikira muzikiti essomero twatandika litandise twajoininga litandiseko naye omuzikiti twagukola ki fe abagukwasaganya era kati batwongera eno project eyaki eyokubiri tegeeza abantu nti mutambula ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo era oyongere okwenfasizinga Alihira Construction Company byekola services zeegaba eri Abannayuganda bannaffe abali e Bulaaya abali mu kyombo kya Buwarabu abawangalira wano e Uganda abawangalire Ankole byonna ekitundu ky'ensi eno ffe Alihira Construction Company tukola emirimu mingi egiri mu kigambo construction ebigwa mu kkowe eryo mwe muli okuzimba nga wano we tuli olwaleero mwe muli okola biodigester septic tanks mwe muli okola plumbing mwe muli okola electrical installations okusiba tiles okusiba pavers okusiba talazo byonna ky'omanyi mu kuzimba namwekyo era mwennyini mwe muli okola pulaani zammwe ez'amayumba mwe muli okola pulaani zammwe ez'amayumba so nga ate twagazwako emabegako awo twayongeramu mu kampani yaffe n'abasaveya bali eyayagala kupunta ttaka lyo era ffe solution yammwe enamba zaffe ez'essimu zonna 3 weziri awo bazibalaze tusangibwa ku Grand Imperial Shopping Mall. So far wano twakamalawo bbanga ki? Kaakati wano eno olwaleero lunaku lwa kutaano. Lunaku lwa kutaano ng'omulimu tugukola ki? Tugutambuza. Mu nnaku ttaano mukoze mbiki? Mu nnaku ttaano tusobodde ground clearance okutema twakolako nga 1 week before naye kati wano eno okusima omusingi gyaffe ogizimbawo kusimba kolomu zaffe ezo n'ebisenge bino bikoleddwa mu nnaku ezo nnaku ttaano omulimu nga gutuuse wano so musuubira kugutambuza mu bbanga ki? So olwaleero lwakubiri naye by Friday tujja batutuuse full plate then ndoza Sunday oba Monday tubeere nga tukola ki? Tukola roof yaffe. Yes, because mpozi kyenjagala ogambako abantu baffe speed ya project yo okutambula empola kwa project yo kideterminingibwa ssente zo. Ssente zo ze zikuwa kyoyagala mu budde ki? Obudde bwa ssente because fwe tusaba nti twagala kati musenyu gujja in time. Tusaba nti twagala samiti waali broker ebaawo kati waba nsonga lwaki project etambula mpola material waali material agulwa ssente so speed ya project yo okutambula mpola kideterminingibwa financial masoyo. Ssente ze zidduse ebintu tumalirize nakano nga otubuuliramuko ku brokers ne zizimbisibwa ez'omusenyu zino lwaki ze mwalonze osooka otuuye ku block eno eri abazimba bonna babeeko kye bagimanyaako. Kakati block eno nkigamba nnyo abantu baffe nti nno abantu bakola nnyo comparison ye block enkadde block eno entono ne block eno ennene. First of all block eno ennene eyanguya omulimu kati nga ffe abazimbi eyanguya omulimu bagamba nti bakikoze mu lunaku lumu oba bbiri ekizimbe nga okiraba bloka we bagizimbye
omuntu ayinza obutakikkiriza naye nga ekikulu kya byonna eyanguya omulimu. Abantu abamu bagamba nti neesevinga mu kasente naye mathematically bw'okibalamu slightly katono mu kusevinga ssente n'eri kubanga eno okalaba katono naye ate eri ejja giraba nnene naye era mu byakasente slightly ejja kukola ki ejja bba ntono. Then abantu abalala beegumya bwe bati nti olw'okuba ono samiti bloka zino zikola mu samiti bungumuko okusinga ki oba oli awo naye ayina ensonga ye yes naye nga ffe twasaze tukozesa eno kubanga eyagala kola ki etwanguyiza omulimu ate nga ne client omulimu gwagwagala ki mu budde mu speed. Nange gye njagala kati tonyongera ya ttaka emirembe gigenze gikula ebintu bigenze bikyuka. Kale be bakugu abalihira construction company tuli on site okubeera nga ate tubalaga emirimu engeri gikolebwa nga bulijjo mbagamba nze omuntu gwe sitalanze tutawaana era tobaako ky'omumbuuzako naye gwe nnanze oyina emikisa 10 ku 10 okumbuuza ku mirimu gye engeri gye mba mwakataganyeemu. Kati buno bubaati bwaki? Kakati mu nkola ya columns tuyinamu zino column eza box ate tugenda baamu ne zino eza round. Kati eza box nga ye bazibalazezo bazikubye na box na mbaawo okukola box yazo naye ate waliwo zino eno eza round ez'obubaati. Zino ez'obubaati tugenda ziteeka bweru ku shade mashedi gaffe kwa design gye twakola yali yaki ya columns za round so zino zigenda kuba columns era gye mitayimbwa gyayo gye gino just kwongera gitereeza na gisimba na giteeka mu line nga biggwa ng'ekyo kiggwa ssebo. Kale mutukkirize olwayo tukome wano naye tukyagenda mu maaso n'obbalaga project eno engeri gyegenda okutambulamu tulabe pulaani n'ekigenda ova mu pulaani ebibiri bikwatagana oba kyensuubira nti bijja kukwatagana kuba nze mbakkiririzaamu era kyensaba nammwe abatulaba mubakkiririzeemu weeteeketeeka okuba ng'oggalawo omwaka ng'oguggala n'abalihira oba oyagala biodigester bakubire ayagala okumuzimbira ennyumba bakubire ayagala oluzi tukubire ayagala painting tukubire ayagala ebyamasannyalaze bakubire ayagala wena abaagala okugula empenda zammwe ez'amataka surveying tukubire. Ate temutya nti ebizimbe bazimba binene byokka nedda ennyumba luumu 2 mbayita Room 2 tuyite. Room 2 tuyite. Room 5 tuyite. Kalina myerire 3 tuyite. Sebo. Kale. Byebyo banyabo ne basebo tujja kuddamu kwatagana ku part 2 ey'omulimu guno. Yes. Katonda abatukuumire mweraba. Bloka yazimbye. Eno gye bayita batya bloka mpozi. Kakati bloka zino ziri mu sizes ez'enjawulo. Mulimu 8, mulimu 4, mulimu 5, mulimu 6. Ati muzimbisiza sizes. Kakati ffe twazimbisiza size 6. 6 yekola ku bizimbe nga bino. Ekola ku bizimbe bino. Nene ffe ezimba. 4 ebeera ekoze eki enafu yemujjukira tugenda kozesa tuteekayo ruufu waggulu. Kati size eya bloka naye determininga nnyo kyogenda okukola ki okuteeka waggulu. Kakati okutwala mu kizimbe kyaffe kino kakati omulyango tutegenda beera awo badde njagala gwe tuba tuyitamu mwennyini omulyango gw'ekizimbe ogumu ku jjo. Kakati wano wennyini omulyango gwaffe ogumu we gugenda obeera omulyango gwa dormitory ogumu ku jjo omulala gujja beera eri side ate wakati akati awo wakati bisenge just eno veranda shade nenga waliwo ekisenge okuva ku guno omulyango paka kuguli omulyango ate shade era mwatadde mbuli obusalamu just kati bino bya musingi biri wansi bajja tugenda yewe enkokoto naye nga just kati kyolina oconsideringa kye kino kisenge kino kigenda kisenge kirwaninga okuvanga wano paka ne wali yolewa ku mulyango nona kisenge kati wano oba oyingira wano wano oba oyingira mugenda kukyawula yawulamu ate tugenda kwawulamu gino just misingi kintu kubeera nga kiri waki wamu eyo bakado nga olaba ennyumba yo nti nno
backdoors kweziri nga olaba nti backdoors ku nyumba zibeera eno ng'ewali kitchen kakati kale nene kitwale nti backdoor yaffe wano nsigala nfuluma ne nnyingira osigala ofuluma nawali wayingira wali wayingira esebo kakati space eno yonna esigadde butanda bw'abaana buno bwonna butanda bw'abaana bonna kusula okususa ate wano nga wagasseewo kakati eno mpagi yaffe era eyo gye twagambye kwongerako kunyweza kintu kyaffe kubanga waggulu agenda beera kolomu waggulu sirabu agenda beerayo kasolya kati beam yaffe egenda bbanga eva ku kisenge ekimu okudda ku kirala esebo so ngati nga wenkugambye wano wonna wonna wakyali ki bwana wonna butanda bw'abaana katanda omuyizi waffe bw'anaaba ng'avudde oba avuddemu eri nsonda esembayo eri oba wa kasitaba ng'ali mu ddoomu asobola okujja n'ayingirako wano wa kamera waffe wanaabalaga wanaayingira kukola ki eno waliyo ebintu nga bibiri waliyo toilet lino essomero ly'abasiraamu waliwo we bafunira wuzu then waliyo n'ekinaabiro so eno ye ruumu eno buno obuyigo kiyigo toilet ne bafunira wuzu byonna biri bwana byonna biri mweno ate bingi bingi then omuyizi waffe n'abazimbye bonna basiraamu abazimbye nabo mulimu abasiraamu n'abatali basiraamu ye alihira construction company tebola madini bonna ebeera nabo kakati omulyango guli ogwokubiri gwe twayogeddeko guli waneeno era ndaba njimiridde mu mulyango kakati nga twagambye ekiba kirungi ozimba ekinu nga kiri kuki plan omuyizi bw'afuluma mu guno omulyango guno kitegeeza alina nnyo ogwaki ogwa metro oba warden kati kitegeeza eno ruumu yaki kugenda wa warden kati doomu tugifulumye mu mulyango omulala katugenze wa warden mulyango guli kumpi n'eddoomu kati eno ye ruumu yani ya warden oba metron gwe banaasiima bo so bwekityo ekizimbe kyaffe ekigenda okufaanana beera